Abooluganda bali mu kutyawo oluvannyuma lw'okulumbibwa ab'ebiso mu kiro ne babatuusaako ebisago eby'amaanyi. Baddusiddwa amalwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi era bano okuli Dan Kamya omu ku basimatuse n'obuvune obw'amaanyi ng'asangiddwa mu ddwaliro e Gombe gy'ajjanjabibwa ategeezezza nti abazigu baabalumba ku ssaawa 9 ogw'ekiro mu kwagala okwerwanako we baamufumitira ekiso. Bwe yazze nabadde ekyali ku kyoto naye kuba endule nga baba n'ebizukuke hati osula tutunula olumu kaba buzukuke waliwo abazze baabano ne kuyimuka abamu ne badduka kati musajja yabadde akuteffumu gwe bayita Kayiira alifumita mu maaso wano ku kifuba wano bw'alifumita nkyuka nziruke omudduke kwe kunfumitewa emabega eno gy'ola. Mukyala we Sarah Busuulu ayogedde embeera bbamu yaleeteddwa mu ddwaliro nga n'ekisinga okubaluma kwe kuba nti ettaka erigenda okubasa lyabalekerwa kitaabwe. Era katasobola kusa bulungi twatuula omusaayi gumuvaamu buli wamu we baafumise. Gavumenti etuyambe tuddizibwe ettaka lyaffe kubanga bano tubalina bwannannyini babbi battaka naye abayayi baabadde bangi. Amos Sewakiryanga nga naye yatusiddwako obulabe obulumbaganyi buno abunyumya buddiŋŋana ng'ababalumbye baze n'ebisi. Simon Kaziro agamba nti obulumbaganyi buno bwekuusa ku nsonga z'ettaka lyagamba nti lyali lya kitaabwe omugenzi Yokada Busuulwa era nti yaligula mu 1998 nga balirinako n'ekyapa nga liweza square mile 100 era nga balumiriza Jane Bigaya okwagala okulibasuza. Abasajja bazze n'amafumu n'amajambiya nga bazze kumalawo obulamu bwaffe nga batuvunaana okubeera ku ttaka eryaffe nga baliyita eryabwe lye batalinaako wadde akawandiiko. Bajja ne batusiba ekiro batusiba n'abaana baffe batusibira ettaka eryaffe batugoba mu kibuga gye twali tukolera. Pulezidenti n'atugamba tujje tukole ki tukulaakulanye ettaka bannange batulemesezza we tulima bataata mutuyambe ejjo n'omuwozi tuyambe. Bagamba nti yeesenza ku ttaka lyabwe yiika eziwerera ddala 24 mu bukyamu n'abaloopa ne mu kkooti ne babasaba okugenda mu nteeseganya ne bamugamba okumusalirako yiika 15 kye yawakanyanga kati ekyaddiridde ku bajojobya nga ne poliisi tebayambye. Yajja n'akozesa amaanyi ge Kabangali yajja kiro Matumbi n'etukwata ne tulinnya Kabangali n'etutwala ne batutwala ne batukweka ku makomera tebatwala na Kanoni. Okingura mukazi wange eteriho omukazi wanje batwera waki naho omukazi wanje kuja kuruka yiriya bano balumba ekiro ne basanga n'abantu mukubo batambula ne batwala. Bano basiimye RDC w'ekitundu Ronald Katende n'akakiiko akakola ku nsonga z'eby'ettaka aka Presidential Task Force on Land Matters akakulemberwa Brigadier General Moses Lukyamuzi olw'okuyingira mu nsonga zaabwe. Siima akakiiko ka General Lukyamuzi taata watukolera ku nsonga zino. Taata ensonga zino ne zibadde zituuse nga zina we zitambulidde naye taata General Lukyamuzi mukwano jangu otuyamba okugusa ekintu mukwano. Taata tubonyaabonyezebwa ku ttaka lyaffe batukyunya naye taata gy'oli General Lukyamuzi nkwegayidde nga nfukamidde taata jangu. Wabula Bigaya ayogerwako bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti ensonga zino azimanyiiko naye mpaawo ky'amaanyi kyalambuludde. Genda n'ekifuba yakugambye kyekyo. Nuliat Namagembe yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV.